tuli bugirine His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bannange kiyitiridde omukwano gubadde mungi mwebale nnyo bannabugiri baganda baffe mikwano gyaffe mwebale kwaniriza His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine elected President of Uganda bannange tusanyuse nnyo President yapuwadde obubaka President yabogeddeko nammwe kwegamba libadde essanyu ly'amaanyi libadde essanyu lya njawulo anti omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gwe tuli naye ayayayayaya kiyitiridde olwaleero luno kyenyiza okubagamba n'okubategeeza nti President eby'ensonga azoogedde ebintu abikoledde ddala anti His Excellence the President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wakwata ku muzindaalo ate kisukka neraba gwe namungi w'omuntu ali mu bitundu ebyobugiri azze okwaniza His Excellence leero tukulozenga tournament yaffe era nga President yakumbidde ddala mu kikumba kiri manga ow'ennugu wakufa naye nga abaana b'obugiri bo balabe bazze mu bungi bannange ono President ddala ye yalondebwa bali mu kutubba bubbi tebalina kye bagamba naye nga President yakubye abaana b'obugiri omuziki ate sina muziki gwokka yabakubye ekigambo kya struggle ndowooza embeera nawe ogirabirako eyo bugiri nno bugiri gye tuli President omulaba Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ebigambo agenda kuba abyogera afaafe azirike neyeetuge naye nga ye obugiri ewulidde mu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olunaku olwaleero koona taata koona ssebo koona President kati bagamba yo ate ono aluddewo President agamba ki agamba biki baganda bange President ajja President ajja kwogera nammwe nange ngenda gamba kasamye nnyo kasamidde ebintu kalekanye bannange mbimanyi byonna bye mugenda okwogera nenga nze nina okusooka ndi introducinga President wange before nga tanaba kujja kwogera tebasuulako obusuuzi muntu ne mugamba oyo si ye President munnange yeye oyo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellence elected President of Uganda oba obadde tokimanyi obadde tonamutegeera gwomanyi naye ye President w'abantu omulungi omulonde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gwe tuli naye mu bitundu ebyobugiri era nga buli kimu kiri ddala fantastic buli kimu kiri marvelous buli kimu kiri well organized well prepared omukulembeze w'abantu kajje President kati kaseera ka President kwogerako naffe tweyanziza nnyo President President yagenda kwogera naffe Kyagulanyi Ssentamu weeyayo taata weeyayo mukama waffe President era President watandikira okwogera nga amaze okugaba ebirabo ate tusimbule President yasooka abakuba ekigambo atuuse His Excellence so njagala bwe muba modda mu bannayuganda balaba bamanye nti twatandikira eno people power our power our power people power people power our power our power people power NUP everywhere NUP olutalo nga luwedde Luwede tuliyambale mule tulivimba mu Uganda tuliyambala engule zimasamasa olutalo nga luwede tuliyambale mule tulivimba mu Uganda people power people power NUP everywhere NUP bana mutiame mulio bakagwa mulio abasaga mulio bana baife mulio bana sanga ino okuba ni mulwaleero kyakabi nnyo wano twatandikira bwe baba bekunondanga MP
mission yaddako yali akufuula abantu abalala ba MP kubanga bamansindikayo nabagamba nze kasimala nabagamba nze ninga mmwe era natandika mission nga mission yakunoonya Bakyagulanyi abalala tenalekerawo mission ekyagenda mu maaso. Mumanyi bulungi nnyo nti Museveni we yamanya nti kati waliyo omuyaaye agenda okubuusa abavubuka abalala n'asalawo kunzita bussi. Bwe twasavaivinga ebugiri bagezaako okunzitira Arua ne kigaana. Tukyali ku missoni ya kusanga abantu balala abalowooza nga nze abaagala ensi nga nze Bakyagulanyi abalala ate nga mamanyi we bali bangi ne wano we bali. Bwe twatandika nasooka kulaba be nali mmanyi nti ono wa opposition ono alwanyisa Museveni era twajjana ne Bugiri ne tuwagira kyali waffe lwakuba kati tikamutegeera bukalamu. Yakola ki ekyokulya tikindi aye nengamimwe mumubuuzeeku kirekyo naye nga mission eyo tetulekerangaawo kunoonya bantu bafaananya nga mmwe ndowooza. Ensonga lwaki twambala bwe tuti kuba twagala kwambala ng'abakozi, twagala kufaanana nga mmwe, twagala kufaanana ng'ababodaboda, twagala kufaanana ng'abamakanika, twagala kufaanana ng'abalimi mu bikajjo, twagala kufaanana ng'abalimi b'omucere, twagala kufaanana ng'omuntu wa bulijjo. Era tukimanyi bulungi nti Museveni afubye nnyo okutwawula ffe Bannayuganda. Bw'aba tabawulidde ku ddiini ayagala bawulira ku kabira. Ono Munyankole, ono Mukiga, ono Muganda, ono Musoga, mbu temulina kukwatagana. Ono Musiraamu, ono Mukatuliki, ono Mulokole, ono mu Orthodox, temulina kukwatagana. Kyasanyu nnyo nti ebyo mwe mwabibuuka. Museveni olunaku lwaleero akozesa mmwe. Tuli wano naye abasuubuzi bakamala okwekalakasa. Abalimi b'ebikajjo temunafunalo naye nammwe njagala mufunero mwekalakase. Be bagobyemu bisenyi okulimirayo omuceere n'ebirala nammwe mulina okufunalo ne mwekalakasa. N'abantu ba bulijjo basawo basomesa n'abalala bafaanana bwe batyo. Olunaku lwaleero twogerera baganda bange tuli mu region ya Busoga, region esinza okubonaabona, region esinga obugagga kyokka nga abantu bayo be basinga obwavu. Nze bwe nali nkula nga Busoga Jinja ye industrial city ya East Africa. Amasanyalaze gava wano, River Nile gye muwulira boogerako mu nsi yonna eva wano, obugagga buva wano naye mba musinga obwavu. N'ensonga lwaki babafuula baavu kubanga balondayo omu ku mmwe ne bagenda ne bamuteeka omugaati mu kamwa. Ewaffe Buganda balondayo omuntu wulira temunsudira mudeke malayo ebigambo byange. Balondayo oyo gwe musinga okutya, balondayo gwe musinga okwesiga, balondayo gwe musinga okw'ekitiibwa, balondayo asinga okwambala essuuti ennungi gwe bakozesa okubaziba amaaso. Ebyabadde waffe Buganda mubimanyi, naye kati saa zino tuli Busoga. Mumanyi bulungi nnyo nti Museveni bw'aba ayagala basirisa abawa ssente, mmwe wano mukulembera omusajja gwe bayita Solomon Sirwanyi. Oyo yeegatta ne Chali wange ne bagenda ne babba ssente zammwe. Nabagamba nti twajja nga tubawadde promise, twajja mu maaso gamwe ne tubagamba tugenda kubeera basabanti bammwe, tugenda kubeera bakozi bammwe, era tujja kubeera beesimbu, tujja kubeera beesigwa. Era nabapromisinga kyenjogera wano kyenjogera ne mu kyama, kyenjogera ne Kaluuya oba ne Manjeri nga tuli mu miitingi zaffe ez'abakulembeze, kyembagamba publicly kuba twabagamba tugenda kubeera transparent, tugenda kubeera trustworthy, tugenda kubeera beerufu. Ife
Museveni yagibba tetulina buyinza bumala naye tumanyi nti amaanyi gaffe gali mu mmwe. Yensonga lwaki tujja mu maaso gammwe ne tubagamba bannange njagala bategeeza nti omukulembeze yenna tabatiisatiisa kabeere nze bwakeera ku makya ng'ebigambo byagera tebibakiikirira n'ebikola byakola tebibakiikirira musobola okumuggyako amaanyi. Aba people power tukuŋŋaanya abantu mwenna kubanga mutwesiga kuba bye twogera bibakiikirira. Ensonga lwaki Museveni talina kyatugamba kuba tasobola tugula. You cannot boss me if you cannot buy me. When you are unbought, you are unbossed. Batwigiriza nti freedom entuufu eddembe entuufu batwigiriza nti true freedom overcome the love of money and the fear of death. When you don't love money, nobody can buy you off. When you don't fear death, nobody can scare you off. Okwera n'eddembe erya madala olina okuba nga tolina mululu gwa ssente ate nga totya kufa. Bw'oba tolina mululu gwa ssente tewali asobola kugula, bw'oba totya kufa tewali asobola kutiisatiisa. Njagala kumaliriza kuba njagala kubeera brief ngamba wa confidence mmwe yemmwe maanyi. Tusobola okera ku makya ne tulonda omuntu tikogenda kuli lero komiti bweti mu paliamenti naye n'atuuka eri ne bamugula. Museveni ayagala nnyo abantu betulonze baabagula kubanga tasobola bagula mmwe benna bonna. Kati kyakola gamba kanindeko Bobi Wine ani gwalonze bwamala omulonda ng'amugula amateeka ne bagaba ganzikiriza omugoba. Museveni agamba tosobola mugoba bw'oba omaze omugula. Kati nga bagenda eri nga bateekawo ekifaananyi nti ffe tubatumye babbe. Bannange mbabuulira buli muntu gw'olaba ngabbye ne bw'abazze nga yambadde nganze oyo si munnaffe. Omuntu yenna ng'ebigambo bye n'ebikola bikiikirira mwe bantu oyo munnaffe. Ne baba ayambadde bbulu ne baba ayambadde pinki ate oba waliyo n'aba NRM nga bawagira ffe temubamanyi. Naye omuntu yenna ne bw'abagambe wa NUP ne bw'aba ng'alina ebiziserefi nyingi nange ng'alina ebifaananyi bingi nange nga mulaba ng'atambula nange abamu nze mba nabalonda naye bw'atuuka eri ne yeetunda ewa Museveni oyo aba mulabe wammwe era bwe mumulaba mu mugole. Ekyo kibagambye kubanga Museveni yalemwa okukombisinga abantu. Amanyi sapooti gye tulina mu Busoga, amanyi nti mwakoowa okubonabona. Kakati kyakola afunayo abakulembeze abamu tionabadde coordinator onabadde registrar mwabalabye beyayise n'abawa ssente n'abagamba kati pozi nga wano bakuba ekifaananyi tyaba NUP mbaguzi. Abantu abale temutya abaale temutiisa muntu yenna sagala muntu adduka. Abasirikale be mulaba eyo bazze wano kubanga president ali wano kati balina kuma president. N'abasirikale nabo bamanye ekituufu so tebabatiisatiisa. Njagala okubategeeza baganda bange omuntu yenna gwe mulaba baguze mumugjeeko engalo zammwe kubanga oyo aba yalina kyeyanoonya. Bangi bajja ne batwegatako naye nga balina kye baagala. Naye mishoni waffe teggwanga. Nubian yabagambye obuzibu bwa Uganda ye Museveni. Tukyalina ebizibu, tewali ssente zoyinza kuwa abantu b'e Busoga enguudo zaabwe zitereere. Ojja kugula omuntu omu omukulembeze omu naye Abasoga babagobye ku nnyanja kati tebasobola kuvuba mu nnyanja yaabwe. Sente meka zogenda okuwa omukulembeze ebbeeyi y'ebikajjo erinye nabo beyagale? Sente meka zogenda okuwa omukulembeze amalwaliro mu Busoga gatereere oba amasomero mu Busoga gatereere? So bw'olaba nga balina gwe bagobye nga balina gwe baguze oyo naye mumuteeke ku blacklist tugende mu maaso. Museveni yatidde. Maliriza nga mbabuulira nti Museveni era ng'omubbi yenna bw'akola bw'aba akuta ekisawo kya ssente zammwe ngadduse kati tumugoba. Alaba abaana bambadde redi bamugoba kati akwata mu nsawo yaffe ajjamu ebinusu ng'akasuka kati ng'ab'omululu bagwira gwakasukidde ekyebitaano ng'abuuka akwata ekyebitaano gwakasukidde meka. Bannange temulekerawo omuntu adduka ne ssente zaffe twagala mukwata n'akatiba tukamuggyeko.
bagulungamba wa confidence mwe abantu b'e Busoga abakulembeze bemulaba nga bali ku ludda lwammwe muyimirire nabo ate omuntu yenayena avaayo n'atwegattako wadde atwegasseko leero wadde atwegasseko wiiki eddako mumuwelkaminge mumulayize era mumugambe ffe tuli mu byaddala. Museveni afuba nnyo okubakyayisa okulonda kuba amanyi mu by'okulonda talina chance. Museveni tusobola okukuba akalulu ne mu State House mwennyini bwe biba nga byamazima na bwenkanya naye tumuwangula, ne mu magye naye tumuwangula. Mwalaba abapoliisi lwaki kaakati abapoliisi babonabona ne bakyala baabwe babagoba bukiyosi ku kkubo kuba mu police barracks twamuwangula ne mu military barracks twamuwangula. Njagala okubagamba abaana b'e Busoga temugwamu maanyi. Bwe mulaba nga munnabyabufuzi gwe mubadde mwesiga aweddemu amaanyi oyo musuula ebbali, mummwe mulimu abakulembeze mummwe mulimu abakulembeze mummwe. Honorable Kaluuya aŋŋambye era njagala okwebaza ssebo olw'obukulembeze, aŋŋambye nti tulina a good problem in Busoga. Buli awali MP akolagana ne dictator waliwo bakandidate nga 10. So take charge, muveeyo mwekulembere kuviira ddala ku LC1. Tolinda gyenkuwa gyeyo naawe olina okufuuka Bobi Wine wano ate ng'osobola. Mu abavubuka tulina omulimu ogukyusa ensi yaffe eno. Kubeno Uganda kati bagiwamba yafuuka ya famire emu, mukimanyi? Mumanyi nti Museveni akozesa bilioni 2 buli lunaku. Omanyi bilioni erimu milioni 10. Naye Museveni sometimes olunaku luyitawo nga yeebasola emyaka gye nga tamanyi nti lwonna lwasanda agenda okuzuukazuuka lwakusa. Naye ezenaku zonna zabeera yeebase ng'ali ku ddagala oba ng'ali ku cupa bilioni 2 every day. Abantu b'e Busoga bwe muba temusobola kunyiiga olw'ensonga simanyi kikigenda banyiiza. Kaakati ekyo njagala mumanye nti okutubba okwo Museveni yandibadde tasobola kutubba singa talina bannaffe bamuyamba. Yandibadde tasobola kutunyigiriza singa talina bannaffe bamuyamba. Njagala okubasaba Museveni mubuggyeko obuyinza obwo, ate n'abo bakozesa baserwanyi n'abalala nabo tubaggyeko obuyinza. Eno message esembayo njagala mugiwe aba MP n'abakulembeze bonna abakolagana ne Anita Amongo. Anita Amongo si ye yabalonda. Mugenda kukomawo mu bantu era bwe mukomawo mu bantu mugenda kumanya abantu kye balowooza ku malwaliro agatali mu ddagala, ku nguudo embi, ku mbeera gye bayitamu ey'okunyigirizibwa ne ku masomero amabi ne ku mbeera y'obwavu. Viira ddala waggulu nga nsaba abakulembeze mwenna ku levo zonna bannange buli mwe mbeera nga mulwanagana kituuze emabega. Dikiteeta ayagala mubeere nga mulwanagana. Kali wange nandibadde njogera ku Mukene, nandibadde njogera ku Nuuni, nandibadde njogera ku bizibu byonna n'ebizibu ebyo byonna tubimanyi. Naye problemu ye Museveni, kyobola njagala bakulembera tuggyeko Museveni. Mbawagulunga mbategeeza nti wadde waliyo okulonda mu 2026 si kwe tulinda. Twagala kukola buli kimu kye tusobola okunafuya Museveni. Kyendi mukola kati kwe kubawa message, njagala bw'ova wano naye gende giwe banno ate mwekolemu omulimu nti bwe wabaawo kyonna ekibaddewo mubeera mukyaginze olwedde naye yonna gye tuba baba bakyaginze tusimbula busimbuzi nga tudda ku kkubo dictator nga tumugoba. Naye ne batuba tutuuse nga tetunaba mugoba still ne batumugoba era tulina okugenda mu maaso gammwe ne tubasaba mandate ne muddamu ne mulonda. So temukoowanga okulonda naye okulonda kwokka tekumala, tulina okulonda ate n'okulwana ne tukola ki?
temukkiriza Museveni kuba kyayakulonda kuba amanyi ku kalulu talinawo chance. Kyobola baba abantu, kyobola baba nemesa ogenda ku radio ne TV kubanga tayagala njogere nammwe. Tamanyi nti muli silent ntuukawo kadi leero abadde tansuubira. Naye abadde njokulaba nga ningidenga kubanga. So, bawagulu baganda bange bawagulu nga mbategeeza nti kisoboka Uganda empya esoboka bino bye muyitamu tebigenda kukyuka okugyako mmwe nga mubikyusizza kigenda kwetagisa mmwe abantu ba bulijjo ensonga laki njagala nnyo bano ba foot soldiers era ba foot soldiers njagala okwebaza naddala mu ab'ebusoga mwe ba Bobby Giant mwe ba Sauda Madada mwena njagala nnyo mukyenyigiremu njagala okubagulunga mbategeeza manyi abasinga mwina radio nabadde ne message nyingi nnyo naye olw'embeera y'obudde ate nga nyina ogenda ejinja tusazeewo n'okugenda ku radio saawa 2 paka 4 ngenda kubeera ku radio ate nga mbyogera bupya ngenda kubeera ku radio station radio gye beeta Busoga 1 mu GD tineki yaga tubeereko byonna byonna ebisinga tubibagambe mugende maaso okuwagira abakulembeze baffe abakulembeze naddala bava ne Busoga bano bakaluuya bano bamanjeri bano bamuwanguzi bano bamuwoomya naye muwe muyaga mujubisiza nnyo agala nnyo kali nyenya muwoomya mugagala nnyo kali komaawo bano mwebale ino tubenda ino mutawamu maani ekisekereda ngenda kubasalako kuba tugenda kuddamu nationwide tour tugenda kuddamu okutabala Busoga yonna okutabala Buleeta yonna okutabala Bugisi yonna okutabala Eastern Uganda yonna n'okutabala Uganda yonna mugende maaso n'okwatagana mwekolemu omulimu mukunga abantu bangi nnyo mukumbisinga buli wamu abeegatteko ate kuolaba ababeegattako era baegegereka Mapu! Nabaganda omusooke mulinira. Nze yitawo. Tonsuula muzeeyi. Baba ntayagala kuyitawo kweri. Oliwo akali maapu weetabe.
amagumba gali makadde ganaasobola okuyunga baana bange nga mumenye gajayunga lwampaka gajayunga muzeeyi ugana amanyi gajagula ndiganza butanyuku oli kumakumedia TV YouTube ne Facebook bana ngogobili ariko sharinga
Arsenal naye olwaleero bakubye goolo mmeka? Abali kuno bakulu ba Arsenal mumbuulire. Bugiri bwatyo bwabadde bwetyo bwe bitambudde. Baganda baffe ab'obugiri mwebale kulaga Pulezidenti mukwano, mwebale kumwaniriza ate mu ngeri ey'essanyu n'ey'ekitiibwa. Tweyanziza nnyo, tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Baganda baffe ab'obugiri tweyanziza. Temujjanga okwo, omukwano gutambule ate era guwangaale.